kankuwa akatambi kano okabulire balumba Mpuga Mpuga ne bamusuubiza $1 billion eza siringisa ng'asazeewa ngasaze eddiiro yes Mpuga Sente n'azigaana nabaga njagala $4 billion mu dollars Chinyenya rute chinyenya rute nga yasaba sente nyingi kuba ne $4 billion Mpuga is suffering from double jeopardy Mpuga olwaliro kumacha bamukubidde essimu ngamba laba ayogeredde dakika emu namujjako Saabajozi Konko namujjako n'obujozi nga tabeetaaga anti yanoonya okuteekawo political party kuba muhoozi nabaga nti Abaganda nze mbasobola nzekka why olaba justification gye bakola olumu kwogera ebyamagezi olumu kajja katamidde Mpuga akoledde bwereere Mpuga is like the other woman who rejected her boss's advances n'agenda nabuli abba n'amugoba. Where I get Mpuga's problem is to entertain these people. N'abagamba nti not now. Ebintu bino bye mulaba birimu ababirimu ababikola ki ababizannya nti Mpuga ye bamukubye oba n'obupapula bw'amawulire even if Mpuga wants to put this right nze muyambi and Mpuga doesn't know nti recording ene ekulaga ng'ekizunza mutwe agamba I talked to Mpuga and offered $4 billion. Mpuga said $4 billion in Museveni's money? No, in dollars. Sente zalinga. Kati baba sazeewo bamukole ki? Bamukube. Mpuga afiirwa emirundi emeka? Ebiri. Nti ye Mpuga bagenda muga nti Bobiwine yamukoze eki? Yamukuba. Amukubye nti is a traitor. Nenga bali mwe bakoze eki? Be bamukubye nange be bali bagala okungala kono. Wo! Njuko n'oyo omulinzi ampite. Nali njagala ampite k'ekyankwanze ntulike. Olunaku olwajjo mu Easter mukadde waffe Bobiwine yabadde Lubaga ne mukulu Mpuga n'abeera ekitobo. Bobiwine wano teyakonyeeko ku Mpuga wadde n'akatono. Naye ate eri Mpuga n'alumba Bobiwine. Abasajja bano temubasobola. Mpuga talyanga ku ssente zaabwe. Baliwo ez'abano. Akatambi kano kakulaga. Kinyenya lukwe. Kinyenya lukwe. Wazijjawo gwe kitawe yali mwolo. Wejjo nuko oluwumu akasajja ako bagezi nnyo kyobola nalwiso mwali ndi Museveni bamuguza nalwiso aliyako kabuuli percentage kyobola banalwiso ayingidde mu kintu Museveni should sack 2 people in my opinion nalwiso must go ani agenda omuntu asinga nga yagaba sente okay akola mu looja ayinza okuba obujulizi mu kooti ate kisoboka ne tebayina ne Betkamya masigo abo babiri eyabadde abuuliza speaker ate n'abijjayo wali badde obuuliza tuyise conclusion n'ogamba abantu we depended on a wrong whistleblower tebyaliyo noyita bakicwa bakicwa abayina wano abaali emitwe gy'engege ne mubanyonnyola yes nkikuzannyamu nenkikuzannyamu nabagamba waliwo ekifo ekyo omuli Shirayine kati yali Gorage secondary school nga kuliko abayindi nga babagobye nefuuka theatre yes ekyo kintu ky'abayindi ekyo kyafuuka theatre naye olunaku lumu Sebatta yayina omuwala gwayagala mu gurupu ye Fred Sebatta nga ne mukazi wa Sebatta ali mu attendance kati bwe bayimba ne beekisinga ne bakola ekyebbuba ly'omukazi erikola nakwata akatebe n'akola ekizisi n'akakuba Sebatta lwalina omusajja nga bamuyita Mutagubya nga yawandika ebintu bya siiti Sebatta yamuyimbayo oluyimba Mutagubya wankola bubi Sebatta aluyina Mutagubya wankola bubi Sebatta aluyina kakati Sebatta n'awaabira olupapula lwa munno nga lumukubyeko amawulire n'abagamba eyo paati ya muzannyo ne batugenda Masaka ne batugenda Mara tuyiddamu ey'okukiisinga yayogera ne mukazi we ey'okukanyuga akatebe amuliwo emitwalo ana olupapula lwa munno lwaliwa Sebatta emitwalo ana n'omukazi abeekyusirizza naye agamba nti eyo paati ya muzannyo naye bano abatalina amagezi gafaanana bwe gati
bano balina babetikamya. How do you get out of the mud? Ujivaamu otya? Bo tebalina buwongo. Tebalina. Ejogole okunya. Nti unya mwani. Mwana wani gwonyamu. Betikamya yabijeyo yabadde atandise okunoonyereza kwa Anita Amongo. Kakati nabagambye nti look bwe bagamba nti Obotabbi amasanga g'Ekongo. Daudi baali baagala kubeera kabaka yekka. Daudi ekiteeso n'akikyusa. Daudi Ochengi yali wa kabaka yekka. Ne bagamba nti amasanga g'Ekongo. Ne Golodi oyo jjajja wa Kiwanuka oyo Attorney General n'amwatulira n'agamba nti nze nalabye Idi Amin ng'ali ku kitanda kimu mu sipiika n'abakazi abo basatu. Ayogera kwani? Kwa Amin. Amekaman ayogera kwani? Omuduumizi w'eggye ly'eggwanga. Asala busazi bamusala busiru. Bamusala. Jjajja Amin yamusalirawo. Anti Amin bw'awamba yali adduse. Namugagga oli mukwano gwange komawo. Amin akuyita komawo. Waliwo omuzungu. Minisita wa Kenya omuzungu. Yayamba abayizi eri okugenda e Kenya n'okulifiwerenga bakuba ennyonyizi. Yamuyita wano. Amin yamumanyi yakikoze. N'amukyaza wano. Amin yamuteera ebbomu mu mbogo. Yamutya mu Rift Valley. Omuzungu Amin yamutta. Amin yali mugezi. Naye yali tasonyiwa. Nganze. Nabagambye nti kapa bw'esala ebbeeyi ku nnyumba zaayo emmese zisulamu. Mmese tayinza kusulayo. Abaana bana abanjoza emyaka 10 tumusebenya simubenyo sikuba abaana bona embatta. I want compensation not reconciliation. Demwanonye mbizi oba temuleeta emandwa wakateera mandwa nti nyini yeseza akayo kale bakalija. Kakati kino kyembadde nkubuuza ekya Bobiwine otwogera ku Mpuga te Mpuga n'amwogerako. Kankuwa akatambi kano okabulire. Baalumba Mpuga. Mpuga ne bamusuubiza $1 billion. Eza siringisa. Ng'asazeewa. Ng'asaze eddiiro. Yes. Mpuga Sente n'azigaana. Nabaga njagala $4 billion mu dollars. Chinyenya rute. Chinyenya rute. Nga yasaba sente nyingi. Kuba ne $4 billion. Chinyenya rute namubuuza have you ever touched this money? Era oli ani nnyo ku bantu amaniyo atunyalamu yani ku mmandu. Those baganda very stubborn. Kati kyetugenda kukola tugenda muyita walala. All this media against Mpuga. Eri manufactured by these people. Biba bifyu. Bayaganye. Nalima. Mpuga is suffering what we call geo what? Tuyina bwe tukiyita. Nti omukazi omu yali mukazi mulungi nga bbaawe is a child civil servant. Yawasa omuwala omuto nga bbaawe mukazi wa afudde the original one. Kati manager n'ayagala omukwana yali secretary n'abayi babawawo akanyingi bakola ki olw'okutya abantu babikolera mu office oba mu ttooyi. Omukazi struggled. Ngo omusajja manager yagala omukwatira muki omurepinga naddayo ne bruises nga n'amapeesa ku sikati ye ku blouse ye gonagayolise n'agamba bba n'amugamba nti obadde ki omusajja abadde ayagala kunkwata we struggled bba yamugoba. Oba olinanga omwavu ate manager akugamba ate n'ogana oza kwenkubira ku bye bajjagalo omusajja kyekikuba Mpuga akakizinza lutwe ulira akatambi kano. Mpuga is innocent. Mpuga talina musango. Sente zabo yaziga. Where have you accumulated this money? Your blood money? Pesa ya dawa. Benyo ndo nkwaso. Kakati ate zino ebitaano zijja zitya. Nkugambi. Zino bamutega ntege. Ate how? Speaker ya muwase. Banamboze batambula ebweru bakola ludda bagenda marwali sente mpitirivu nnyo ya approved. Speaker bamuwa budget. Ayino gisasa. Nga Museveni bwayina budget. Jagabireko ka million. Kishi. Emotoka zebawa abo ezola nagula mipiira. Bazijja ludda. Sigiza Mpuga talina buzibu. Ayina buzibu ki? Kati ate bana bannupa. Omukazi okuwa omwana w'emmere
n'osanga ng'omwana w'omukazi gwazaala amuwadde emmere nnyingi n'ennyama tekiba na buzibu kuki kubanga yabamuzaala naye bayina midiyo nze njagala obwa midiyo nsaba katonda owabukedde ampandika musuula eddalusebowa eddogo lye lisobola abajozi bano kakati ababadde bakuba Mpuga bamukubira bwereere kati Mpuga akoledde bwereere Mpuga yagaana Sente zabereke this woman eyagaana omureepinga n'abuulira bba alowooza agenda mukolayo tukitadde jeopardy samusinga kati ate principle lwakyakubye Mpuga okumutuusa n'amugoba ne ku kifo kya deputy president wa Buganda akole nti Bobiwine ayinamu mini why Mpuga bwe yali ayogera nabo ku katambi kennyina nannyini nsatu niyeddeko ennagisi avuma Abaganda bukyamunia mwana kwataniye bwawe ngenda wange nenkuma ebyoto n'omulaba bwadduka nga bwadduse mu meeting nga bamugamba nga mulaba ayi Mukama otenderezebwe Katonda w'eggulu ayi bukyamunia mwana kumandwa munyango nze omunyango nzawe akongoje ebyewaffe bitudde ku mutwe abiragira nti uyo atulumbye oba oli wani oba oli ludawa babukubi bakifaalo Bobiwine asinziira ku ki okufiira Bobiwine wemundyamu ali wamu nti mukazi wo abakazi bonna nze mbaga nowange yali abifiiriddemu ono wekyengera azaala batama omusajja yamukwana mutti nga bwamubeera ku ssimu bwamukubira ku makya n'olweggulo era anoonya wa Tamale ye nga baagala omutta mu byabakazi basajja nga bagumu eventually nanga nti waliwo omusajja anemeddeko ngenda okebera essimu ye mu byuma nga be batemu abatta abakazi naye nga amuyita mu kaboozi jangu tulye lanchi yani tulye eki the woman told me bali nga bamumonitali ne kamugamba akagwagwo nali bweru mbadde bweru ejjukira omuvubuka gwe mwasomanga naye egindi mu siniya mukati wange tetuukako mu siniya ono wekyengera azaala batama kati amulimbisa amulimba omusambi w'omupiira navudde munaye nafume baba mbifulukwa motoka kiki ogenda okungoli aye avuga benzi omukazi avuga benzi bannange muwa abakazi sente muwa abagagga emmotoka ezikuba abayaayi owange yali afudde bali bagenda mukidinapinga yes era kayigula yakyogera nti ababatta babamanyi ababasokolanga kinyenya lutwe naye kinyenya lutwe enfaaye kinyenya lutwe bajja mukuba bamuttirewa bajja kuba kinyenya mutwe bamutte valo yale mwanze kiki yes kakati nkubuulira nti Mpuga agaana akatambi ngenda kakwongera kakubi olwaleero agamba nti nedda kuliko abantu miliyoni emu n'ekitundu tekijja kusoboka abagamba mumba mumpa biliyoni waliozefunyeko kinyenya lutwe naye kinyenya bw'ataliyita mu ttaka kinyenya lutwe nono munnaaniya ku bantu bagambye mu this man is determined to destroy me waliwo meeting gyenalabye sinze mbakuba bamutumidde omusajja ow'amaanyi ennyo n'amugamba nti change your character you have remained the same don't talk about Mirundi nako ngenda kakuba obadde ogamba nuli muwidde mumutwe bukyamunia mwani ye wabi mwani ye kumandu abaana mmwe obadde ogamba nti Bobiwine omuddiramu Bobiwine kyemuddiramu kiri kimu nti omusajja bw'akwana mukazi we ngoyo baali bamukwanye n'amugamba omwami wange bw'alimala okufa nja kufumbira amutaddemu hooba Mpuga yagamba mu katambi siyinza kukyuka kati naye ngenda kukyuka mu 225 during the political throttle Mpuga yakyogera political throttle wano bakyukira kakati Bobiwine bw'aba yakutegedde mu political science we don't carry excess baggage yes the moment Kateeka ya Museveni gwe yasoma naye ekyamata gwe yali naye refused to support his removal yamugoba bidandi yamuyita lupanka lwa gaali mu political science the moment I detect
I'm not going to be part of your future plans. Nkudropinga. Tolaba entebe. Gwe gagati Emirates etwala kiraaga. Gwe twala nkaaga. Abiri bajja gajja. Ujja kubiyiwa wa. Mu political science we don't carry excess baggage. If somebody ngono munonga nyomu kyemvudde mu bane mu malawo. That man must be district in Israel. He must be no back. Tonina kochi future. Abaganda bakugamba. Ti ofunda nendi kutunda. Naye ndi kutta. Akuzayinyo. Bene mujjawo. Kakati. Owa president wesine kyembufunamu. Bobiwine ne Mpuga tebasobola kuddawo ne batambulira wamu. Ndi kakati bali abasajja bagezi. Nkugambye nti Mpuga is suffering from double jeopardy. Mpuga olwaliro kumachaba mukubidde essimu ng'ebingamba laba. Ayogeredde dakikemu n'amuggyako Ssaabajoozi Konko n'amuggyako n'obujozi. Nga tabeetaaga. Anti ye anoonya okuteekawo political party kuba muhoozi. Nga yeekukumye n'obujozi bwe. Bwani ku bantu b'abanyala. Naye abeere formidable force. Ono n'agaana. Mpuga bamukubidde. Essimu ya Mpuga ngenda kikuba. Yalangira olutalo ku musajja atasoboka. Emandwa ye musookayo okateera mandwa ntingi eseze akayo kali bakalijo. Bano abanyankole bali tebamanyi mandwa. Nze njibasomesezza. N'obateera ne bakuwulira. Gwe abantu emyaka 2. Emyaka 10 technology abakwata yabalema ati. Naye kakati. Bagenda ku Chinese embassy ne baleeta so ne bakola ki. Mandwa ye bakwata. Narweisa ali kye kimu noono. Kubanga Narweisa omukubi wa tikiti. Alumba Bobiwine. Kugambye Narweisa omukubi wa tikiti. Narweisa ayagala Mpuga bamutwale wa Museveni alyeko Sente. Ye wakabuuyi. Narweisa wakabuuyi. Yes. Ye amumenya. Ate Abaganda abatalina maanyi mu nsi. Omwana talina maanyi. Omwana talina maanyi. Waka ku ssomero nga bamupa nnyo akuba Abaganda banne. Narweisa yali agezeko ku ttiimu egula ennyonyi. Yali agezeko ku ttiimu egula ttaka. Kanawonesa kazaapa. Tagendangako na ku front line. Kuki? Yali agezeko e Somalia. Narweisa mumumanyi. Yali afumbiddwa omusajja munubbi mu magye ga Amin. Bayawukania Juba. Oli agenda. Era Narweisa yankyayira ekintu kimu. Namugamba Narweisa ava mu famire ya Sapolo Kagwa. Musoga. Nalyokwanyega weerega mwani bangamba Narweisa ayina ebyamaanyi ebyange byamufungula tayina Narweisa tayina mandwa yaddemu bweti yaddeyogera kiki ebyange byamucekinga yena ne bimukobera n'embikoyi tayina mandwa n'emu ebyange bitutuma wembituma webiraga bitutuma gomanyi nti bwoba oyina obumyu obunyokeza taaba tobumyu. Ne mu buto. Embwa ogiriisa enjaga nga ne mu luumu mwebeera njaga. Yenoonya enjaga. Ebigiwunyirwa buli wamu. Kati nze mandwa ezange n'eggumba ly'empizzi ne bw'oliteekawo likufungula ennyuma. Kiki? Nakano kwa kizunza lutwe kayina emisala 3 wano. Emizingezinge bweji abange bagifungula ne bangambako tekayina kyekayi tukafungudde ne mu nnyuma nga kebasi singa byali byagala kasiyaga singa nabiwa bisiyage kale keddokera ku makyanga enkwaso ziri mu nnyumba wano nze nsinze ebyuma wano mu Uganda ebyuma biri byennyini ebikuba ewala ezange emandwa zennyini nakugaa nti ojjoje tekemu ensaka y'amalwa tekemu n'omwenge mbakubireko disco labe n'amaloboozi g'abakazi nabo balina abakazi ssebo mubaafa temuli bakazi ebyange byamaanyi nnyo birina amaanyi mukulu Tamale nga gwe mwana byabufuzi abitundira n'obijajinga abakulu bano mu Nuupu bakole ki? Anti abakulu mu Nuupu kyali badde bwekiti nkugambye tewaliwo omuntu akwonoona lizimyasi singa mukazi omusanga ng'afuluma mu nnyumba ya neiba oyinza oga nti bamwebaseeko nga neiba talina mukyala amanya nti akimazi naye ate ng'omukazi ayinza okuba nga yaganye like in this case niye ayingirayo ate nga yaganye ayinza okugenda okulaba TV oba ki ye ng'omusajja anoonya kutabula marriage yamu this man is disparate nakati olwaleero abadde ayina abantu abadde n'abantu mwafulumye bambuulira nti omusajja be akatambyako abamazeewo mmwe kakati tubadde tugamba ku Nuupu ekyokubiri Abaganda baagala kutujjako ba leaders
abaganda ba leaders era oyo musajja bwowulira akatambi akani dize baganda some baganda stubborn like me zendi musajja muganda yenyini kushe sirwanje okyo siyina abaganda nabasoma omanya abaganda zina basoma abaganda nga bakwagala ng'oli waabwe nebo kuba omuntu ngenda okuba omuntu w'emmengo omanya nti ajenje busa era bagenda ne bagamba babaganda omanyi olumu kanywa omwenge ebimu bibe ebyamagezi ne kayina gye kanyowala gyeyewa ewanakato kayina gye kanyowala gye mu kayembe bayiiya olwo baba bakyakwagala kati gwe bakuvuma naye nga bakwagala nina pasente gyamaanyi nnyo mu buganda wano ekyokagira ne kayiwa muwala gye bobe bagamba naye nga byokwogera oluusi byamagezi olwo kabadde katamidde ate amanyi kagenda mu kayembe wali ne kanywa walagi olwo baba bakolaki bakyakwagala ne kabaka nga yina kyakoze bw'aba mwezi abalangira babamu amagezi kakati gweyogera nti kabaka akoze emyaka bwegiti egy'obuto aye nga nfuufu bobokka bye bakyogera atali muganda akyogere bamuliirewo abaganda bwe bali obaolese obuzibu okero olutwa bamuyita lutwama okero olala nti yesekalaala bwete ne bamutuuma oba batuula wa Museveni ne bamuteeka mu kika ky'ente ente ya lubombwe ne batuma ne Katongola amutundira omutuba ne baga nti Museveni yajja kusanyawo obwakabaka bw'ataasangawo byombi bituufu abaganda tobeerenga byombi bituufu byonna bituufu tolaba gondi sejjusa bamuwagira abaganda sejjusa olwo yali kyusa ayagala kujjako Museveni nayambala ekkanzu kizza Besigye yekizza musajja mulongo nze omuntu gwe mmanyi ayina amagezi wano mu ggwanga y'Otafiire Otafiire tanyegangako ku kabaka avuma abalala bonna naye tasobola kwogera ku kabaka yasoma abaganda bawala anti ewaabwe Mitoma basimbayo emituba baali baganda era Otafiire namugaa nti we are likely to be relatives kubanga tufaanaganye enkola waleolireko nti Otafiire yeetuumye erinnya Otafiire nabaga nti akahinda yenkonkonamuti Otafiire kitegeeza sisolya bw'atafa atuuka ku lyengedde naye waleolireko nga Otafiire alikyusiza mu Luganda atumyeraki batanso tumanyira bwe bati kiza Besigye gwe baagala bwe yeetuuma kiza naye mu abaganda mubamanyi abaganda bagisifayinga ekintu kyabwe according to what they want nti omulangira ti mutamiivu abalangira babamu amagezi bwati bwagamba bwayina kabaka mulalu afaananya ejjajjawo ettembo tembo yennyini I don't know where they sit. Kugamba omuganda ali proud n'ekintu kye. Ye akidefending at all cost. Sibana bayiwa yeki. Nti Nabagereka yakisinga kabaka on arrival. Tibe yakisira omuganda takisinga mukazi we mu public. Bo bate bayina laafu gwe wakanyi. Ahina bo bayina omukwa. Nabagamba nti abaganda nze mbasobola nzekka. Why? Olaba justification gye bakola olumu kwogera ebyamagezi olumu kajja katamidde kati kitege ekyokubiri nze bwe nkuba ow'emmengo mba maze omubala percentage yasense buse kakati Katikkiro nga bamwagala bakugamba oye kabaka ow'ebweru tayogerwako nga bamukyaye nga mayo kabaka ow'ebweru owaawo Katikkiro avumwa depending teri nze mpaba abatali baganda magezi toyingira mu baganda kakati ono tumwebaze yagambe mboyi kyoyagaliza embizi yageze olugero lufu yerufu ate kyekyago bya lule yagandi kyemubadde mwagaliza embazi kyebuyagaso newakiinterpreting amba Tanzania you know what it means something that needed a stronger force using embazi kibuyaga wind emia wind yali alifalinga kuba Tanzania timwe mwalirwanye naye tufunyeyo abasirwa abatujjekerera kyekyatwala lule
Abatanzania beyita abasiru abazotununula anti akagero kakoze nze mbumanyi obugero obumanyi bwembukoze binayisa bwe yajja twagala lule yakuga bamukuba myaka gyenkaaga amagye ewaabwe binayisa omanye erinnya nti baalisalamu bini aisa mwana wa aisa musukuma mu Tanzania ninga mwana wa kanuni binayisa bini aisa ebulange bamuyita bini aisa bitandi salimbu mulundi erinnya kitaawe yalijja mu mutaata we bitandi nti ogwo omusango yali mukozi wa gaali nga mugezi nga kitange abenkima tuba bagezi kati bwe bajjanga okumubuuza okubasalira ensonga ti omuweese ekyamuzimbisa ku kkubo kiki kakati abaana bamakanika b'eggaali be baagulanga amawulire nga babali informed kakati nga yaguga ogunguseze bidandi omusango ogusala ebidandi yekisipate nti oludda luli luki teruliiwo oludda olumu terukola ki teruliiwo tukiyita ekisipate mu mateeka ti Segirinya bano balimba Segirinya baali basobola omuvunaana nga taliiwo ayina looyawe omusango ne guggwa ekisipate lwaki tebagusala bombi bafere gavumenti saidi enfere ne Segirinya mufere nkubuulira bonna bafere omusajja ne mukazi we kitegeeza gwa Segirinya teguliko anti nkubuulira nabagamba nti Segirinya bakusobola okusalira omusango ina busensiya ekituufu n'abantu babasalira emisango mu mawanga gaabwe nga baddukayo nene babagamba ekibonerezo bwekiti eyatta Sankara bagumusalira nga taliyo ekibonerezo kyakufa talinnyayo kuba bo bali bagezi ensi erimu ekibonerezo ky'okufa wali akukomyawo Amin yakwata Kigere eyali kabaka n'amuzaayo ne bamutta Museveni yagamba nazzayo abantu 3 mu ggwanga erimu ne babatta siddamu kuweereza muntu bwe era Raila Odinga bwe yava Kenya yadduka kamiti mu kkomera najja kuleka Victoria bw'atuuka kuleka Victoria yasangawo amatoka ya Uganda akamulinzi eyiganga yasangayo Mugwezi Mugwezi ne bamuteera ennyumba wano wolomusi wentuwo Raila Odinga alinkonoonyo ku bantu nono bwajja okugenda era kyobula atalina bantu ti Raila Odinga ekimwagaza okugenda mu African Union tasobola kukola alliance endala bamudavadi bamusoka bawetangula bani bonna abakozesezzaako bakingpins muki nebamutegeera nti ye agoba bibye naye ati juzi yalina eruto wano nga President Museveni abayisa anti ayagala kumupromoting agende mu African Union why yagende nga President agamba nti Ruto amuwone yatandika nga ayagala bamuteeke mu gavumenti nekigaana Ruto n'agaana kakati today ekimwagaza African Union noona atunyeddeko nnyo baatananyako batono okusinga ffe baanyeddeko muli bangi. Politics is alliances. Kituufu. Politics is making alliances. It's not a wound. It's not an individual game. It's a soccer. Chokolaba. Tiye Bobiwine kyakoze gundi. Mpuga. Kiri bweki. Mpuga is innocent. According to my recording. Yes. Je nabakutenga boge. Mpuga ali innocent. Kinyenya mutwe yalumba Mpuga. Nabaga nti Mpuga yagendayo. Bwamala okugendayo ne bamusibaka kufu kembwa. Mpuga n'agaana ti maybe in 2020 kyenkubye nti Bobiwine tayinza mukkiriza kubanga already ye alinda bawaafe. Omukazi tayinza kugamba nti munange naali kwagadde neerinda kwezi akoleki afe kwezi omusajja ono bwamutta webalinye oba gwe bw'omutta ofumbirwa oli. Yes. A woman nabagamba nti omusajja yenna omwenzi kasookuba essimu ye n'ogikwata. You say I'm a married woman, I don't want any other man, please don't call me again. Call me again. Bana abakazi aba bulijjo bana batunda omwenge baki omusajja amukwata kabina. Baddereva ekibakwanyisa abakazi beewaka kunyumya mboozi. Bannange ebiri ebyo ebiri neeno mu kampeyini oweewanga afuluuta bufuluusi tamanyi kuba mmese giye ono bwagikuba agikubira mu bisambi agenda okulaba nga noono omukazi naye ayongedde tamubogoledde
omukazi akubogolera obadde okola ki get out of my car nekasagwa omukazi omutestinga you ring her she responds omumazi omukazi abeera ta you ring me next time I report you to the police omusajja kakana kikyali kisiza mukazi wange kurespondinga ku simu yaki ya musajja omutemu anti nanga nti omusajja nemeddeko simanyira nkibi ngenda okuteeka esimu mu byuma nga yemutemya webatta abantu bamuyitanga ani yani omusajja oyo ate yava mu Sweden era yaddayo ng'akolagana n'ono omusajja kozesa kulaga nga okolisi yabakire bo baagala mu Tamale ate asokoleka kinyenya lutwe yali agala tuintimidate mi ne bakuba n'omwana wange tuintimidate mi emandwa mugiyingize mu nyumba zammwe omuteeko muguyingize they will pay nyamu noti ejoko tebantegeera nti ndi mandwa yes kakati nkubulya nega nti Mpuga akoledde bwereere Mpuga is like the other woman who rejected her boss's advances n'agenda nabuli abba n'amugoba. Where I get Mpuga's problem is to entertain these people n'abagamba nti not now mulinde 225 kati teyandiba wadde suubi Bobiwine tayinza mulekawo aba mujjawo ye mukazi agamba nti baze bwafa nja kufumbira obatta Bobiwine ekyokubiri Bobiwine alina okuba omukambwe ennyo why ekibiina kyonna kirina tulisa disciplined institutions nti amagye bakuba amasasi koti maaso tulina omusajja omulwanyi ennyo bamwita General Makasi yalwana nnyo mu second world war of America era tulina phrase we shall return bane bamujja mu Philippines mu Pacific nadduka nakola liyoko naddayo n'abalumba kati bamutwala mugundi mu Korea bwatuuka mu Korea yali agimaliriza yonna tewali baddewo north and south yonna yali badde y'Abamerika kati olutalo bwe luggwa kanzungu n'amukwata nzire mu Amerika nkoleki nze nsigala wano n'alagira ennyonyi za Amerika nzire kuba ebibuga bya China anepolvoke abachina ne bayungula akakadde kalamba akamagi buli lunaku kakadde yes ekyayamba Abamerika okusigazawo South Korea kwekuba baali bamaze okutwenyinga ba paratroopers who fights behind abachina baba kuva emabega ne maaso Bayibuli etugamba nti alirumba Yerusalemu ajja kuba emabega ne maaso Yerusalemu kitegeeza ekintu abantu kyebakola kibaagala kyoboolaba nti akuba muhoozi bamukuba emabega ne maaso akuba Museveni ekyokola nakikubuulidde nti mubagyetagezaako nalwanyisa Hajati Namyalo mubajje waffe ono abakazi bakuuma ebyama nalabye ebifaananyi mubagyetagezaako bannange kyobalaba nti nze nyenda n'ennyondo yange mugongo nze omukazi gwe ŋŋenda okwendako nga sinnakula kubeera n'abakazi bange nembasitemu ennyondo yange nagendanga nayo ku mugongo leka kunfuuyira kalifu omudduke ba era ngikulaga ebeerako ku mugongo atagala kunzita otiiraki ennyondo yange embeera nina wano weeri mubajje bakimukola babimukuba byonna mubajetalumba Namyalo abakazi batereka bwino naleba ebifaananyi bya mubaje nga bamutadde mu naye mizaani nga tali ku Namyalo nina mukazi munange nga bamutadde mu ate kati mubaje nga bamuwuuba nga bamuweeweeta bakwate ku batule mubajetalumba bano kyebakola omanyi nti bayiwa abantu bangi Namyalo bamugaye nti yabye sente za Museveni yagala Namyalo why kubanga bo kye batamanyi tinza okuŋŋamba nti nali Abaganda bakuga nti ayanywedde enjaka bamulaba sente ziringanja Museveni Namyalo yali asuubira abantu emitwalo egi bajja 7 nemmere ne bagirwanira wali yafa ne mbagamba nti bano abantu tebamanyi kiri ku ground kankubuulire mu nnyimbe zonna ne ku mbaga ask people bwema ne mutaddewo basirikale abayaaye balinnya loole ne bajja ku mukolo gw'embaga oba olumbe emmere ne bagirya
ekiro bayimba zizawunya ne bawemula abakazi abaana abawala emmere nze naku ezo nagenda omukolo nga baagala okubba emmere nga nina nembayita nembakamanda bwemuli emmere eyo okalaba akasambi nina nenene nina nekidomolo ekye luno olupiira olulaba bafuuyira mukakkane babawa emmere mu mutima mulungi baali bazegisitulako katonda wange amuteringiyu bano abali mu gundi tebamanyi ensi yaffe sente ankubuulire mu buyindi baavu nnyo namanyi abayindi kyebakola treatment emmeeri manya gundi transport ekyokusatu amagye gayisibwa bulungi ekyokuna gavumenti egaba omuceere ogw'obwerere naye kuba gwa bulaaka mukaveera keeru togenda kuwondesa kazi ogambe mukazi wo nti ndeese omuceere gwa bwerere gwa bulaaka tewali bwe bagutunda bano bwe badira amafuta g'amagye kati ga gurini ekitozefulumya guriniyo okati ande weeyo wabbye ku kyalo ogizaayo tosobola kakati wano tewali welfare nti abagagga babatakisinga nnyo abagagga tebawa musolo kakati abaavu tolina kyobakozeeyo thats why this money bino byewaga nti biliyoni meka ziruma abantu kubanga kakati ekyo ekyannamyalo tukyogerako ne mu byalo kati tokyakola lumbe watali baserikale babuuza bubuuza nti olumbe luli luddawa olumbe lwa mugagga omuceere bakutwala nalaba omusajja nali ŋŋenze mu lumbe lwaki lwa mukyala wange omukulu ewaabwe ne babba emmere naye nsobola okuba nina intelligence namanya nina akuuma kange akakugoberera nga simbwa twasanga omusajja ayina esefulya z'omuceere 6 nga zimezeemu n'omuddo ye yakyawa abasiraamu buli mawuledi yabbawo babaleme okulya naye nga tagulya ate sadis gwali kumezeemu n'omuddo kakati this government olwokuba yajja mu bantu ba leaders baava muki mu bantu that's why everybody is asking how can this man have 10 million people in Uganda nti abantu akatambi kenataddeko ggulo kayingidde miliyoni 3 I speak the language singa nange nali njagala kusuula gavumenti bwe batandika kituufu nti the person omulalu yayogera abantu bye bakolaki bye bawulira kakati ate nze njagala nnyo Museveni manyi wanudde ono naye mukubye ne mujjawo yankubira lwa organic trade nankubira ebyobujozi bya president ne mukuba ne mukwata obutambi aweddewo muhoozi nze manyi mu political science batugamba know yourself nagaana okunywa enjaga erina ebirungi bingi ne wagigaana siginywa why kuddalu lyange eriri mu mutwe muno nywa enjaga sita abantu kakati nze nkimanyi siina character ya leader the only thing I can do is to be in parliament si mu gavumenti ya Museveni omuli abajozi mukube ennyondo mu parliament katojje anti nkugani ngenda mu parliament jamu mu parliament yes why parliament needs knowledgeable people bwoba independent nga tolimbya kokasi byenale yes but I know nabo bajja bijjawo kakati nze neemanyi omutwe gwange ngumanyi bankubira bwerere saagala bwa president saagala bwa minister no goyagala sente nti kati baganda bange bagenze okujagulirirako balamu naye ate ffe abaganda tukugamba baaniriza avudde ku lutalo sangenda abaganda baaniriza ki avudde ku lutalo nga sempijja era abaganda bakugamba nti embaga akaseke bwe kanyuma ennyo embaga efa era bwe kiri esera omugole kakati mmwe nze sigaana bala mu bantu kusanyuka naye abewa sempijja be bagobye kati bali isolated that's the problem of n'amasimu tegakyavuga eyali pulezidenti wa Nigeria gundi Goodluck yamala ennaku 4 wiiki ng'essimu ye tevuga nga bamugye kuba pulezidenti nagenda omusajja omukozi namu tulina kubira ne Kateegaya Eriya Kateegaya
This is a true story. Eri akateekaya Museveni bwamugoba yalaga bwamukoddumiwe Dokita Byamugisha yali era omukyala we yali yeyitanga Byamugisha Kateekaya bwe yajja yali sisawe n'ateekako eri akateekaya ku mulembe gwonna ogwobwe Dokita Byamugisha Kateekaya agenda wamukoddumiwe Mbabazi agendayo ng'alinayo omusango Byamugisha n'amuga, do you want to see your colleague? Who? Kateekaya. Yes, would you like to talk to him? Omusajja Byamugisha yenyiga kadi. Kateekaya yajjadduka. Can you call Kateekaya with the bell? This is how I treat my lawyers. Kateekaya n'akwata emmotoka n'agenda mu high court. N'asangayo ekisajja ekivuminyi kyafa kaakati. Nekimugamba yali principal judge. Balwanagananga n'egundi. Omusajja yannerabidde. Kubanga yagezaako okumutwala mu kkooti ne mugamba ngenda kukuba nkomalewo. Kakati ntabwoba yannereegamu gundi yatutabaganya ono Lukutana yajja negenda ewuwe nentabwoba nanga yanga man, what do you want from me? Ne mugamba nti story yange eri innocent. Yagamba nti batuwa Sente n'abalamu. Ne mugamba nti do you want to incite the army? Ntabwoba nankubira essimu ku makya. Who are you? I'm a journalist. I'm a judge, yes. How many years do you spend to become a judge? Okay. Nasimba Lukutana akabuuza aka. Nti Lukutana njagala ombuli judge abeera ate ne lawyer. Ng'emisango gyonna gy'owooza n'ogisinga ate principal judge. Gwe Kiraaya nti we. Omanyi bwe ngenda okubayuza. Ne mbagamba nti njagala judge muzungu. Kubanga ono principal judge yalonda abaki. Abalamuzi. Ntabugoba teyajjanga empale zimuweddemu yanga maani kuba yayina namugamba nti my story is innocent but you are seeing enemies ate mwana wange kyaliyo bwe ntuula nentabwoba nemugamba sobola kuwandiika apology implicates me. What do? Issue a statement clarifying. I can make a clarification. Omusajja yali ampadde sente ogula looyo omuzungu yagamba walidde sente ate saze nentegeera nti ntabwoba yali agudde mu kintu kyobalaba nze bwe nkugamba kati waliwo omulamuzi eyatulaba bba ebintu byakamutanyega kubanga obutambi bwe buli bamanyi nti bo tebanyega mirundi bwakuba okolayo osirika busirika kati mbagamba nti ebintu bino bye mulaba birimu ababirimu ababikola ki ababizanya nti Mpuga ye bamukubye oba n'obupapula bw'amawulire even if Mpuga wants to put this right nze muyambye and Mpuga doesn't know nti recording eno ekulaga ng'ekizunza mutwe agamba I talked to Mpuga and offered 4 billion. Mpuga said 4 billion in Museveni's money? No, in dollars. Sente zalingi. Kati baba basazeewo bamukole ki? Bamukube. Mpuga afiirwa emirundi emeka? Ebiri. Nti ye Mpuga bagenda mugamba nti Bobiwine yamukoze ki? Yamukuba. Amukubye nti is a traitor. Naye nga bali mwe bakoze ki? Be bamukubye nange bye bali baagala okwogala. Njagala oyo omulinzi ampite. Nali njagala ampiteko ekyankwanzi ntulike. Myaka 12. Tebaliddamu kundabako. We can only meet abababiri. This is why I cannot join Museveni's government. Why? Nti batumwebaza ennyondo mutta. Abaana bange babonyabonyezo okudumiwe n'omutulikirako n'engenda naye ne baziika evula isi. I want compensation. Toyagala kirala. N'abasonyiwa abo bonna bagundi. But we cannot shake hands. Tetuliddamu. We can only meet at a roadblock. We can only meet in a mass grave. We can only meet on a flight which I cannot forego. We can only meet in a prison cell. Bayo n'enyo family yange yo n'okujungu kubanga gwe yagala oddemu osokole tusokola nsasula nze nkuviire naye toyinza kuŋŋamba nti omukazi gw'obadde yagala okurepinga has overpowered you kati mpaako bya bulungi nedda pale gijjemu tulabe kaza kubateka kuteteke bompaako bya bulungi kati nguza genda maaso ntukola abaana bano kizunza lukwe n'oyo munne ne bannakanema ne bannalweyiso kale okubaga ne paka mambya what I want nze myaka cannot go back to Museveni's government. You cannot test God
banzi sebakoze kyabayire be banunyemu Museveni mu myaka 10 abantu bonna beewunya tampadde yadde ekikumi takuwadde atampadde nenyabo tamujjanja kati nkimachi ti mu myaka 10 bali bambaze nti ngenda kukola kufa kansigale nga muwagira naye nga tesimukoledde bwali agala kati banyumiriza ne baŋŋamba bagambye nti Museveni oyo omuvubuka bamugambye omukoddomi wa Museveni diyonno Museveni yakuba omusajja yagenze n'amugamba Mirundi n'akateebe mbadde siwulidde omusajja yamugambye nti Mirundi n'akateebe akateebe ka Museveni na Muhoozi kyova olaba tewali Muhoozi tamunyega Museveni tamunyega nti kateebe era omusajja yamugambye abanyakole balina ebigambo yamugambye nti omuddo gw'akateebe n'ogumanya ti n'amugambye nti gubeera bwe guti nga gunyirira naye nga wansi mazzi n'amugambye nti akateebe kakutwala kakati oyo Mirundi gw'olwana naye kateebe ka Museveni ye yamuteeka gw'olaba amunyega olaba Muhoozi amunyega yamugambye nti tolwana na Mirundi sezaalawe and it is true Museveni oyo omwana tawulira sezaalawe kikimukubya Museveni ali mu dairema Muhoozi akkiriza okuholotinga ki naawa ne babalamu egundi ebifo ayagala ceasefire nalweso kyatamanyi Museveni cannot sponsor police in parties. He wants total peace to do what you call transition. There's no transition, a change of leadership. So what is transition? The transition means from something from a polygamous to a baby. Kati transition yacho. Kati Museveni ayagala. Mpuga babadde bamugambye abaana. Nti tujja nakubwa minisita kyovala ene Masaka tebataddeyo. Ojanye ku bantu abanyalako. Koza ayagala kola kibiina ki. Nga Muhoozi ali luddawa. Ngali mu maje yako. Nabagambye ekyokulabira ko tumalirize. Oyinza okuba n'abalenzi aba babiri. Nga onagenda kuhingira kwogereza. Ng'oli embaga ya Lwamukaaga. Kakati n'ogamba Olwomukaaga nti waka wafuddewo omwo. Fa abaganda nga tufiirirwa ekintu tutakola kiri eki amabidde gasogolo embidde tezivunjirwa mu bujja Muhoozi ayina amaanyi mu bantu yakiriza kitaawe kyamuganda waba ogwe yagenda mu maaso n'obujozi bwe nakati abadde mu meeting Muhoozi bulwale siimu ajja mukwata yes ne Museveni buli kyova olaba omwana nafunye sense mu kintu kino sente zange zebaali bagenda okumpa kati yazinoonya yakakwata sente zange Mirundi ezo kati abagamba musasule bali banziremera omuvuka omusajja yamugambye ti omanya alemedde sente za Mirundi Museveni kennyini ayagala mera okuba kugonze ayokazi muwe tajja muwa sente katonda gonda kuba yakuba yekka kati politics omulabye nti nze amusafalingi famire yange esafalingi why ne Museveni afunamu ayagala mukubira ono ajemi ate kitange yakiŋŋamba agonde kitange yaŋŋamba nti yali mu second ward wo nga musajja mukumbi wa parade mulungi naye banne bagenda nga ne banywa omwenge ne bakola ki ne bagenda naye nga babuuza muleefu yiko wapi muleefu kitange ye taata wange omuduumizi waayo kati famire yange ebonaabona Museveni tampadde sente omusajja yamugambye nti Mirundi n'akateebe ka Museveni na Muhoozi. Do you see him being restrained? Akukuba atya. Namugamba Mirundi muveeko Mirundi kateebe n'akateebe Museveni yagala kube akuba akumalirewo ddala kubanga omujemere. I buy the story. Naye abaana bange akateebe ko ke batateekamu ettaka akateebe ne ku Christmas akateebe tekalina kikafunye naye yamugambye nti akateebe kakutwala kuva ku Mirundi akateebe kakutwala olaba naye omuddo gwako gubeera gunyirira namugati Mirundi omuzanyiza Mirundi n'akateebe nasese omusajja yamugambye namugambye don't say sorry you have to change your character kyobulamu Museveni asirise Mirundi akuba nde omusajja yagambye but Mirundi is attacking me. The president cannot restrain him. Muhoozi cannot restrain him. These are people who do. Omusajja namugamba Mirundi n'akateebe. Museveni refused to release money. Namugamba sente zaali wasale. Billions. Museveni n'aziyitayo. Amala okuba okumalamu egyo. Intention ya Museveni kuba gwa kumalamu. Museveni yakumma sente.
anti bagala mbakubiro naye mumazeewo naye kyembabuuza akatebe akateni mumaze kanakwa kotekakoowa nga ne Christmas tewali kye bampadde ne muganda wange muhoozi teyaliyo akyali ku bikujjuko etaliiwo naye baŋŋambye mbu ndi katebe ka muhoozi ndi katebe ka muhoozi ka Museveni nze mukubirama. Do you hear whenever he attacks a person, do you hear Museveni restraining him as who? Taina wakukwata mwango ba mu government kati munjagazaali kakati ampitangani as a citizen